Ku ntandikwa y'omwezi guno bannayuganda nga bayita ku mikutu egya social media balaga obutali bumativu ku ngeri Uganda yeeyolesamu mu mwoleso gw'ensi yonna mu kibuga Dubai. Ensimbi obuwumbi butaano mu obukadde 9 ze zaateekebwa mu mwoleso guno n'ekigendererwa eky'okutunda Uganda eri amawanga amalala. Olw'okwemulugunya kuno akakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku by'obusuubuzi n'obulambuzi katandise okunoonyereza ku ngeri ensimbi zino gye zasaasaanyizibwamu ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Abasoose mu kakiiko be ba Uganda Tourism Board abaweebwa obukadde 360 newankubadde nga baali basabye ensimbi ezisoba mu buwumbi 3. Wabula embalirira gye banjudde mu kakiiko ewuniikiriza ababaka bwe bakizudde nti ensimbi ezisinga obungi zasaasaanyizibwa ku ntambula n'ensako y'abakungu mu kitongole kino mu kifo ky'okutunda eggwanga. Okugeza obukadde 140 ku nsimbi zino zasaasaanyizibwa ku ntambula n'ensako y'abakulu okuli abatula ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole oba board akulira ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority n'abalala. What did we go to promote? So what we were supposed to promote is taking less than 50 million, and the bigger share of the money is for per diem, welfare, entertainment, and standing by the roadside. The same budget lines, really, for a change of language. If you say you have gift packs, I mean gift packs are already part of the courier promotional material. How different does that sound? These were monies spent to hire the venue, the hotels, conference facilities where the meetings were happening. Yeah, and we had to pay for breakfast, for lunches, for dinners, cocktails, that even the other members are part of, not only just the Ugandan delegation. Abakera bawuniikiridde okutegeera nti Uganda Tourism Board yagula ebitengi, ensawo, enkofiira, gomesi n'ekkanzu ku bukadde 20 ate n'ekosa obukadde obulala 7 mu kutambuza ebintu bino okugenda e Dubai. Bazeemu ne batulaga nti baspendinga bawa abantu bakulu abangi per diem okugenda e Dubai. Ate ne baddamu we baatuka Dubai ne baddamu ne babasasulira accommodation n'emmere mu hotel emirundi 2. Wabula akulira ekitongole ekya Uganda Tourism Board Liria Jarova asabye akakiiko okumwongera obudde okuwa ensaasaanya enzijuvu ku ngeri gye bakozesaamu ensimbi ezaabaweebwa. So, Chair, I think this is the 3rd time I'm saying I've not said it is exact. This was the budget we used to give to spend the money. The accountabilities are still to be provided. Bano bakudda mu kakiiko ku lwokusatu lwa wiiki eno. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.